Ku bbanga lye mmaze nga nsalira mizikiti gy'omu Oman, sirabangayo lunaku n'olumu lwe baali basoloozezza wadde 10 mu bantu. Niibuuza ne ngamba oba emizikiti gino giyimirirawo gitya, kuba basasula abakozi abakiriininga, abaaziina, abasaaza. Buli mukozi yenna akola mu mizikiti gy'ano bamusasula, naye tebasoloozengako wadde 10 mu bantu. Ekyo kiri bwe kityo munnange mu Oman gy'owangaalira lwa nsonga nti gavumenti efugayo nsiraamu. Era ebyetaago by'omuzikiti byonna gavumenti y'ebisasulira, omuli okusasulira amazzi, omuli okusasulira amasannyalaze, omuli okusiiga emizikiti langi, omuli okufunirayo bayimaamu ak'okulya kubanga nabo balina abaana ate tebalya mayinja. Naye munnange mu nsi yattu Uganda, sheeyi alina okusolooza, alina okuyisa akabbo lwa nsonga amazzi g'ofunisizza wuza okutuula mu swala eyo mwayisiza akabbo gasasulwa ssente. Akazindaalo kwayaziinira osobole naawe ali ewala okuwulira nti obudde butuuse obw'essola. Munnange amasannyalaze kwe kakolera gasasulwa ssente. Kakati ate ne basheeyi nabo balina abaana ate nga beewaayo okulyowa emyoyo ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Munnange n'abaana baabwe tebalya mayinja. Toyinza kukwasaganya bibiri, ekyokubeera omusomesa n'ekyokubeera omulafuubanyi w'ensi. Olaba n'omusomesa asomesa oluzungu, asomesa okubala, n'asomesa ebyensi weewaawo nga bikulu ate ng'ojja kwesanga nga bye bimu ku bisinga. Naye afunayo kasente, naye ate olwo omusomesa w'eddiini ye oyagala aleme kubaako kaafuna? Oyagala ye abaana be bali mayinja? Mukoppereza nnyo nammwe ne mukopperezaamu n'ebitasaanidde. Gavumenti y'ewammwe ewaayo emizikiti oba ewaayo Supreme Council ssente mmeka mu bajeti y'omwaka ku lw'emizikiti gya Uganda gifacilitatinga omuli amazzi, okusasula bills zaayo omuli amazzi, omuli amasannyalaze, n'okufunirayo ku basheeyi ak'okulya kubanga nabo si misota nti balya nfuufu. Egiwaayo mmeka? Ne gavumenti zeeyo gy'oyogerako munnange emizikiti mu bajeti y'omwaka mwegiri n'okuddaabirizibwa kwagyo. N'olw'ensonga eyo fa nnyo ku kyakutwala mu ggwanga lya Oman nti kwali kunoonya mpiiya, si kunonooza bitakukwatako. Kakati bw'olisanga eyo nga bali embizzi abasiraamu beeyo, era olijja Uganda obagambe nti nammwe muli embizzi ngezezza bugezi astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Oba bw'olisanga nga bali emisota, naawe ng'ojja otandika. Emisota giwooma okufuuka omutembeesi w'ennyama y'emisota. Mulekeraawo okukakkanya basheeyi baffe n'okubafuula abatakyalimu nsa era abatasaanidde olw'okuba nga bayisa akabbo. Akabbo tebakayisa ku lwabwe, akabbo bakayisa ku lulwo okusobola okuyimirizaawo esswala mu jjama. Assalamu alaikum warahmatullah.